Kifene ekyo kyali nakigalala mu kifene. Nalekanga agambye omusajja mivule tone nti kuumira embizi eyo. Kati mivule tone yalina ekikyala kyali akwana ku kyalo nga bakiyita Namujumbi. Mivule n'agenda okwana. Neerabye nti bamuteresezza embizi. Kaakati omusajja akomawo okuva mu kyaki. Atunula mu kifene nakigalala ku kifene we yasibye embizi ye nga takola kyagiraba. N'ayita mivule tone. Ndi mu kubanyumiza ekikaabya omusajja ono nze sina budde mba temwagalanga mboozi nga ngivaako saa kunkwaki kummanyiira kakati watuuka wayita mivule tone mivule ng'ali mu loogi ne Namujumbi kakati mivule kampulirize bulungi andi kyayimba kyennyumya kali bwagenda okutuuka we yalese gundi yasangawo akambe n'eddiba ly'embizi nayita mivule lwaki ondabye ennaku kakati wagira mivule lwakyo luweddeko emboozi yakoma mu kkubo munsasire bannange nze mbadde kyayimba kye mbadde nnyinnyonnyola kyayimba kati luweddeko kati nkole ki sawaali bulizi tukulamusiza olubala okkuba endongo esebo mbadde ndi wano nga ndi mukunnyonnyola abantu luyimba lwa luzungu kye bayimba kyennyinnyonnyola ne luggwako ng'emboozi ekomye mu kkubo kati awo munange mbadde njala banyumiza emboozi omusajja agikomya mu kkubo kitalo kati mwemu ennaku ebatta baba baagala okumanya ekyaddirira kati nkole ki munange munenye yaluyimba lwaki emboozi yagikomya mu kkubo tutandikiraawo mwebale nnyo ebali eddala abawuliriza emboozi eno ne mugikkiriza naye omuntu ng'ofusikademu akatoma nkukolera eki emboozi ngikubatika bubatisi ayizemu yigamu atayagala bireke hayi nkole ki bandabe nga nzize mbunkukako emboozi ekyo sijja kubavunulira temba kakeneyo era ng'omuntu mad cry kale tukitegedde kyali kikaabya musajja